ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaza Allah tabarak wa taala akyatuwadde obuwangazi, ekigambo kye tujja okugula nakyo omusomo gwaffe guno kyekimu ku bigambo ebyayogerwa abatusookawo abalongoofu, naye nga kyannaku era kyakwebuulirira. Abatusookawo abalongoofu abasoma okutegeera eddiini yaffe batugamba eduniya eno kwe tuli, buli kalungi koolina kakujjako naye ogyongera obudde. Buli kalungi koolina eduniya kakujjako naye ogyongera obudde. Akhira egenda okukuwa buli kalungi keweetaaga, tolina budde bwayo, kubanga buli kalungi ku akhira gyekali naye situlina budde. Sikini gyolina kati luli walina kiki ekigyononye? Duniya. Ogenda okula, ogenda onafuwa, amanyi ki ekigamalawo? Duniya. Abamu batuuka ku levo nga ebimu takyabirya babimugana. Eduniya emutwala, talya magi, abasawo bagamugana, nobuza sente akulaza, talya nyama, talya nkoko, talya butto. Buli kalungi koolina waliwo organize ezimu batandika nozitujjamu mu mubiri gyaffe, nenafuye eno yemuletera ebizi nebagisalamu. Buli kalungi koolina eduniya egenda ekakulyako, naye tusigala tulina obudde bwayo. Abakyala waliwo bamulongoose ebbeere ne balijjako. Oza omwana oyo omukyala watuukira okubanga alina abaana 5, enfaana gy'abaafaanana gyeyali afaanana luli nga talina n'omu. Ki ekimufutuka okufaanana bwati? Nayiikayiika yenna bode. Duniya. Ebyo ku akhira tebigenda kubaayo. Mujana tigundi bamulongoosezaamu nankani, bamusazeeko okugulu nga kulimu sukaali, kulimu kansa. Akhira buli kalungi konna kaweetaaga okunyirira, kubanga oli w'amaanyi, kuba nti olimufuuka muto. Yo ejjana egenda kubaayo, kubanga mu jjana teri muntu webagenda kulongoosa, nalibeera alina obulemu oba enkovu. Ezo enkovu zonna zolina bakuzala nazo, duniya nzireese. Ebigambo bino bitegeeza ki? Akhira tuyongere ku budde, kubanga erina buli kalungi ketwetaaga. Akhira tuyongere ku kadde. Eno duniya etumalirawo bwereere, ng'ate buli kalungi neketwazaalibwa nako katujjako. Ebintu bya Allah byewuunyisa. Omuntu apakasa sente, oli yadde tawira, omuntu apakasa sente Allah n'azimuwa, n'ensi yonna nekakasa nti gundi alina sente, ate namuteerawo nga wangala obulamu obwabanako. Kubanga abagagga basinga ebirungi babagana obirya, abasawo bebajjako. Ebijanjaalo bayiwamu munnyo namazzi notokosa, nalyanga omunaku atalina zigula butto, atalina zigula butungulu naye kanyanya, naye nga ziri Allah mwatu namuteekawo. Talikomba kanyama, nalabako omwami omu talya munnyo, naye waliwo mistake najali omunnyo, sikini eno nevaako yonna. Twali Makka eyo, naye okuba ensimu yali nga nnungi nnyo mubyekisawo. Yakola ensobi oba emmere bairabira bamwagala, najja akumba ku munnyo, sikini yonna nevaako, ne bamukima emisinde, ambulance ne zimuddusa, ng'ensolo bwe mugwako afiirawo, kubanga sikini eri eddako ebannafu, naye nga mugagga muvundu sheekh. Oye Allah waffe. Yensonga lwaki bwe tuba tusaba tugamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, Katonda munene, Katonda munene.
katonda munene buli kiyungo, kubanga ebintu bituyinza kubitegeera munene, wobisuubira siwe biba. eno duniya tekulekera kalungi. Okuzaala obuzaazi omwana naweza emyaka 14 gwamuzaala oba toyasobola kumugoba nasa sprint wano mbaomugoba oyagala kugenda mu ddwaliro aba tokyasobola, kati gunafuye ye wamaanyi gakuwedde. kyentegeeza okwongera akhira akadde ebifo nga bino webiti amadalasa nga gano wetulina okulabikira ennyo. Tetuganye oli bizi onoonya sente, nebaza abavuka ba Thuraya mulimu guno gwebakoze, Allah bateremu baraka. Essaawa eno gyenyambadde ogirabe, omwami yava London nga noonya, simumanyi simulabanga nako, bwe yatuuka wano yasukako okubira simu ngali London, nanga nsi ya Uganda nkuleetera ekinjagala kuleeterayo ekirabo, nemugaa gwanizi tomumanyi, nemugaa nti ekirabo tebakituma, kasita nkikutuma kiba tekikyali kiki kirabo. Mba ndi awo wempakasiza wenonyeza kamuwogo kange nga esimu evuga ngajja wemulagirira ngaatuuka ti nze oli musomesa wange naye nagenda London mu G8 simbadde siddangako wano, nemugaa nze sijjangako London tya nkusomerako kumbathuranye nakuleetedde ekirabo kino nampa essaawa eno, naye okyusiza nnyo obulamu bwange Thuraya. Ini sawa era kyali butaddangayo, era mudalasa zaffe abeeramu simumanyi, yagenda mu G8 nali natandise okusoma naye sinatandika kusoma, eno sinatandika kusoma, yewe yagendera London, naye nti yatandika okufuna emisomo gino ng'ali mu birala, agenda ng'awuliriza, n'afuna bukiripu n'abugatta, n'abusiba namu kasidi n'abugattagatta. Kakati nebaza Allah tabaraka wa taala n'abavubuka bano basimanyi gye bajja idea eno teyaliiwo, naye naffe tubakwatireko, bagadde okuwuliriza eddiini yaabwe. Ziri ensi ezakula mu busiraamu bakizuula nti ono alimu ekitone ky'okuwuliriza eddiini bamukwatirako, kulwaki ebirala bireme mumusika, kubanga ate singa ebirala bimusika ate muba mugenda mufiirwa wano, tulifena singa ebirala bimusika mufiirwa wano. Tubakwatireko babeere mu field eyo baweereze buweereza umma, kubanga obalabanga bokusaaga bali ku international level. Lumu twali mu hijja emyaka sembayo, mbanjawo sekamuzata najja kyeyune yansomesa ku biraati, nali simanyi nti wasajja kula, nemugaa nti ate ndi Boston sanga abantu batudde bataddeko busidi babuza mukola kintu tuli mu kusoma, okufunda nitegeeza omuntu ndabe nga ndabayo oyo musomako biki oyo nti ono musomesa waffe nti emisomo gijjawa. Abathuraya bagituweereza, Abathuraya bakola ki? Kakati Thuraya waba atuuka e Boston waliwo awo tekiba kituuse ku level international. Tubakwatireko balime kutwalibwa birala, kubanga ate bayinza okukya ku makya ayagadde okufuna omukyala ayagala taabu, ayagala samusanga, kakana ataddewo ka bizinesi wali ate akalala, kakana takyabirayo mu misomo kugirekodinga bulungi, kushutinga misomo, kukolamu kiripu ezo. Eyo intaneti bwe yajja okusooka nze bwe nasookera ogiraba nali nganya ogenda ku WhatsApp ku kibi byonna nga mbigana nga kujjuleko obuseegu, bukiripu baweereza bwabukaba, bwabayimbi bayimba oba kusesa comment. Abavubuka nebajja bagijo nebazuukusa nti ate naffe esobola otugasa mu ddaawa. Nze okusooka okulaba kiripu eriko irimu sookera ngeva Abathuraya akuliko irimu, naye okusooka nze nali mbigobye nsijja kubisobola. Ogenda okugira bwoti ogirewo olabe inbox zebakuweereza buseebu nga akambirike. Kati n'abantu ne balyoke bakimanya nti
eno tekinologi yazza asobola okutugasa entwiga eddiini yaffe. Sijja kulwayo nnyo eyo byenjagadde okutandika nabyo, tusaba Allah tugase nabyo. Labikanga nnyo ebifo bwe biti. Bw'obanga omala ennaku 7 nga togenze mu ddalasa kamogo, era oba tumanyi gy'olaga, kubanga ffe tulina gye tuva ate tulina gye tulaga. Wabula bwe tulaga stage eddako nkakali, stage eddako gimanyi teriko time, esawa yonna ositula n'ogenda ku next stage, naye muganda wange eri taafu togimanyi, tokimanyi tugenda mu ntaana naye wangunya. Kati stage eddako okugiyitako emirembe wano tuyita mu stages. Abavunuzi ba Quran mukuvunula aya notusembereza amakulu bagamba nti ekigambo thaqila kitegeeza ekintu ekizitowa. Thaqila kitegeeza ekintu ekikola ki, naye mu Quran kijja emirundi 2 gyokka. Omulundi ogusooka inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nja kukussaako gwe Muhammad ekigambo ekizitowa nga ye Quran sallallahu alaihi wasallam. Amakulu Quran ekola ki, nzito. Ate ekigambo ekyokubiri n'agamba inna haulai yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mazima bali baagala nnyo ebyamangu ne beerabira nti mabega waabwe waliyo olunaku oluzitowa, olunaku oluzitowa ye yawmul qiyama. Allah nyini kututonda ye byayita ebizitowa biri ebi, Quran na yawmul qiyama bye bizitowa. Mu Quran byayita ebizitowa. Abafunuzi baga nti yali ategeeza anayita ku lunaku oluzitowa alina kwekwata ku kitabo ekizitowa. Okuyita ku qiyama mu buzito bwayo bwonna olina kwekwata ku Quran enzito. Bw'ona okkiriza Quran eno nekuzitowerera mu bulamu buno obwensi, qiyama nga bwebuka. Bw'ona osalawo Quran n'ogikuba ebbali n'odigida ng'obulamu buli bw'owulira ebyoyagala, qiyama ng'ezitowa. Ate kiri agenda kufuna bizito 2, nti duniya yamuzitowerera nnyo kubanga bwewekwata ku Quran ezitowa. Okugoberera ebiragiro byayo, al awamiri wanawahi walwajibat, ebiragiro byayo byekuziyizaako, ebiri haramu ebiri wajibu, okubanga byonna obikwata toyinza butakuzitowerera. Naye buli wezitowa nga qiyama ewewuka. Naye bw'oyagala, bw'osuubira nti onowangala nga bw'oyagala mu nsi muno, qiyama ng'ezitowa. Buli kintu kiba n'amateeka gakifuga, era okukisangamu obwangu nakugoberera amateeka gakifuga. Ne duniya yennyini bw'osula bwate Quran ate era yeyongera kuzitowa. Bulowooza nti ojja kukola byoyagala mu duniya muno, olina okuba nga ofisa akadde. Tuyambe, weeyambe ku skedule ey'olunaku eya wiiki, saako program egi nti olunaku mba genze mu ddalasa, otandike n'ekyo. Oyo nno yasembayo obunafu nga mu wiiki atufisizayo olunaku lumu nti ku Lwokusatu oba Mande oba Thursday oba Sunday ku ssaawa bwezi ti nze mba genze kusoma ddiini yange. Kiteekeddwa okuba nga kiri ku skedule, bwe kitabaako kamogo ate akanene. Tuli fenna ensoma ya irimu ya miteeka 3. Waliwo ensoma eya ddalasa ng'eno, ng'oli ekimwangwira okujjumbira amadalasa naye gaba galiwa atambula. Ne waliwo ensoma ey'ebitabo, ye nga alina library y'ewaka agula bitabo n'atula n'asoma, si nyangu. Ebitabo ebyo tebisomeka kubanga buli kanako okutulanga essaawa 3 ng'otudde mu library osoma, oli ku mmeeza osoma, ate alina bibuuzo, si kyangu. Ensoma ey'okusatu entambi, zino abaana baffe abafulaya zebatukwatira.
nayo ensoma yayirimu. Naye osanga omwana Adamu nga mulungi nnyo bya bizinesi era sente zijja, naye ku nsoma ezo zonna talinako neegi gyaga nti eno gineekutteko, talinako neegi. Bwe yandibadde nga agula entambi ate agula za komedi, kubanga waliwo entambi zaffe zetulowooza nti kuliko irimu nga te komedi yaliko. Komedi byebisesasesa sibe guli. Ezo ebiseera ebisinga njagala nnyo okugyayo ekintu nga bwe kiri. Si buli muwalimu ayimirira mu maaso g'abantu nti aba asomesa. Waliwo bakomedian, waliwo abavumi. Kakati gwe ku byonna oyagala irimu, bivumo, komedi. Olina okumanya kyoyagala. Ogula olutambi nti njagala irimu. Abawalimu balimu emiteeko, waliwo abali educative, nga ye bwoba otudde bwoti mutuufu tosobola kuvaawo ntona kyogenze nakyo. Era obuli ebigambo ebiba bikuba mutima gwo biti, kuba mutima biti, mukyakonako akuba mutima, afumita mutima ati. Ate abawalimu si buli muwalimu wetutumu nti aba alina irimu. Etutumu kirala n'irimu kirala. Osanga omuwalimu nga tutumu nnyo naye nga irimu nnafu, naye nga buli wamu obusidi we buli. Nibwogenda mu balaŋŋo osanga busidi babulina obuuza bategera Oluganda bana balaŋŋo nga babulina bulya babutaddeko batunula baseka. Si buli muwalimu wetutumu. Etutumu kirala n'amaanyi mu kintu nakyo kiki. Abatusookawo abalongoofu bo babanga babya byonna. Kati Bukhari yalina ettutumu mu irimu mwennyini nga n'erimu y'amaanyi. Muslim, Imamu Malik, Imamu Shafi bo babanga n'ebi. Kati guno omulembe ogwaffe batono nnyo nga abantu bamwagala nnyo bamumanyi nnyo naye nga n'erimu y'amaanyi. Abasingwa gano ge mazima, sina gwe nnumba, sikakkanya muntu, njogera mazima. Abantu baffe abasinga okubanga batutumu wano ate irimu si y'amaanyi. Awo tugwira nosanga ayagala kusoma irimu ate obutambi bwagula si bwaki. Kitulema okwawula. Si buli watutumu nti aba wamaanyi mu irimu gwe oyagala kusoma eri. Kakati amakubo ago gonna olina okumanya nti nze ku saidi yange ekkubo lyendaba liyinza okumpa obwangu mu kusoma irimu yange lyerino, kangula entambi nyine nziwulirize. Naye ne mukugula entambi lina okumanya ngula ani naani naani, kubanga ezimu tekuba irimu, kubaako bisesa na bivumo ne komedi. Ate endala zibaayo eza irimu. Ako njagadde nkakusibirire. Kakati omulamwa gwaffe gwe batuwadde, barakallahu fikum, ogujjayo nga gwa shariya onoogusomesa mu ggwanga lino eryaffe erya Uganda. Abantu abamu bagamba ono biki byayogera, ebyo tubisobola ffe. Kubanga okwogereza mu busiraamu kulungi nnyo, tekuwa stress, tekuleeta pressure, tekuba ku kiki. Naye jjukira nti kwanguyira nnyo abantu abali mu nsi nga zirina eddiini emu nga Saudi Arabia. Balina essinzizo eri muzikiti, balina enzikiriza egi busiraamu. Kati ensi eyaffe erina amasinzizo amangi, omuzikiti, ekereziya, ekanisa, ekyaki, essabo, omuzikiti. Tulina enzikiriza nsufu, waliwo nebitategerekeka. Abalala basinza tebambadde engoye, abalala tebalya nankani, abalala basinziza mu nnyanja, olina kwebbika mu nnyanja. Ezo zonna ddiini ziriwa. Kati ennamula ezimu eziramula mu mawanga gali nga 100% basiraamu, tolowooza nti zifitinga direct butereevu wano waffe. Tojja kugijja eryo giyingiza wano butereevu. Kitagisa mu fiqhi. Allah tugamba nti yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Allah wamagezi gwaba yagadde, ne Allah wakuwanga amagezi abakuwadde ebirungi bingi. Waliwo fatuwa ezifuluma Saudi Arabia nga newaffe tuyinza kugisinya nako, era osigala osemba nabyo awo obyogeredde. Kibijja kukola fensi gye tulimu ndala nnyo.
oluusi noli afulumya fatuwa eri bwekyakula bwekyazaalibwa okusoma primary secondary university tatulanga nako ku ntebe namuntu atali musiraamu oba okulira newaka wasula nti era enyumba bali si basiraamu takifunangako. Kati fatuwa gifulumiza mu nsi mwali ngaakimanyi nti baliranwa baani bonna baki. Ezo fatuwa ezimu tezijja butereevwa, ezimu si zonna. Kati okwogereza ekisookera ddala okwogereza mashuruu eddiini yaffe yakukkiriza min alkitaabi wassunna okuva mu Quran alkarim ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era okwogereza batumenya etteeka, wabula bwetuba twogera ekigambo kino tulina okwegendereza kubanga abavubuka gye bawangalye bababuuza ebibuuzo bingi. Getokwana kakati wegoyineeka gwowasa womufuna oti batokwana. Tetugamba ekino ekigambo okukwana si kituufu, kyabwononefu era tetukikozesa. Era akubuuza nti kati gwolineeka womufuna oti ye kati oba tokwana onowasa otya. Okwogereza kirala, okukwana kyabwononefu era tetulina kukikozesa. Tulina kukozesa kigambo okwogereza. Bwogaa nti kwogereza waliwo bingi byobujjeemu, ate bwogaa nti kukwana waliwo byoyingizaamu ebyobononefu. Outingi, kugendako mukakafe nemunywa kakaawa nomuleka naddayo ekeikiri ewaabwe, oluusi najja nasulako ewammwe, ebyo baito byokukwana. Okwogereza ebyo tebibaamu. Ne bwoba ogenze mu kalica yaffe yawano, omwana omulenzi ngayogereza omuwala tebasula bonna, kiri ekyo era agenda mu bakulu. Kati tulina okubyawula biri bibiri, ekimu kikyafu kiboofu, ekirala kituufu. Okwogereza ekyokubiri, walina okubaawo ebirabo ebigabibwa wakati awo. Bisobola okuva sayidi zonna, wadde nga sayidi emu tugisubira okuvaako ebirabo ebyamaanyi ey'omwami. Bwebanga oyogereza omukyala omuwangayo ku kirabo mu mbeera yonna gyoba olimu mu byenfuna. Yinza okuba nga nafu muwe mu bunafu bwobwo, bwebanga nga alhamdulillah embeera gyolimu ebyenfuna ngazi, muwere mu bugazi. Allah nga nti liyunfiku dhu saatin min saatihi. Bwebanga owaayo nga Allah yakuwa mu bugazi, nawe werayo mu bugazi. Ojja kusanga oli nga ayogereza omukyala namuwa laputopu bukadde bubiri, naye nga ate omulala omukolo gwennyini ogenda okuwasa oyo omukyala gwa bukadde bubiri. Ate bwabagaba amakulu twawukana mu byenfuna, muwe okusinzira ku nfuna. Abakabalagala gye bali, ebitabo byaba omukyala we gwayogereza kabalagala nerindaasi. Ebirabo bikkirizibwa okugabibwa era biri halal, naye nga birina kuba nabyo byennyini nga bya halal, si kugula berolaga mbu kyekirabo kyengenda okuwa omwagala wange omukyala gwenjogereza, oba ebirala ebiri haram nga emidaali egy'omu bulago kuliko omusalaba. Bikkirizibwa ebbanga limala nga bya halal. Omukyala, omwami bw'aba ayogereza omukyala akkirizibwa okwogerako naye n'omusisinkana n'amutunulako n'okumwetegereza, asobole okubaako nga bakubyamulabako ebibaleetera okuba nti basemberegana mu mutima. Naye okusisinkana kw'omuvubuka ono ayogereza talina kuba ye na mukyala ono babiri. Wateekeddwa okubaawo owooluganda bw'omukyala omulala nga mwami, so si nga ate mukyala munne, kubanga bakyala ate babeera babiri balowooza kyekimu. Olina okuba mwami. Omukyala gwoyogereza waliwo enkola ey'ekiyudaaya mbu amodolingemu, atambule agende eri awetadde, akutama alonde peeri adde. Ebya kiyudaaya, ayambale obugoye obumpi obumukwata, ebya si byaffe. Omukyala yenna byuteye erabirwa mu bintu bisatu: engalo ze wano,
engalo, ebigere ne feesi. Ebyo birabanga ku mukyala nga birungi oba otuta omukyala. Tewali bwetaavu kulaba ebigere bireflecting ebitundu bino byonna ebiri mu ngoye wansi. Byonna ebigere by'omukyala bibikubulira wafaanana wano. Engalo ezikubulira mu kifuba kye wano ne ku lubuto. Kati feesi nekusobozesa okusasula mahali. Tewali bwetaavu kumwambula. Era olwo abavubuka bangi bambula abaana babenda abawala, namwetegereza natamutwala namulekawo, n'omulala naye bambula ennyo. Enawe ejja kuzaala enkya ababo bali kwambulira oli balaba. Obuuza omwana nga omuwala buli musajja ajja tasiima. Kyabulabe nnyo okwogerezwa gw'oyagala okwogereza okimanya nga tonakusalawo nti ogenda muwasa. Kubamu ekifaananyi omwana omuwala bamugee nti waliwo omwami agenda kukuwasa naye ajja kukulabako aba panikinga buli kaseera, oba nansiima oba nkoze ntya, nagenda mundabirwamu neyetereza, nayambala olugoye nalugjamu nga terabise bulungi, nayambala ayinza okwambala engoye 6 wajjamu bwazzamu kiki paniki mpitawo. Kati singa ojja noddayo nga nebalina results teyasiimye eba kati kiki kyamuganya okusima, naddayo mundabiramu neyetunuulira feesi neyetegereza lwaki yaganya okunsiima. Okubeera ku safe side tamanya byangu buziwaka naye teraguka enyini ate ogenda kuleetera ebizibu. Buli wajja omwogereza nga akitegedde nti ojja yetuninga era olina okusiima kubanga yeyiwako pawuda kilo nga 3. Mungu yenengeri yakulamu obuwunga abakyala bwe beesiiga, enyini webeera nnene nagiwako pawuda etoniwa. Kakati ogenda mulaba nga tali ku origini ye, omale omwogereze osasule mutwale eka, naye jjukira ekiro ajja kuba talina pawuda nga mutuuseeyo. Weebuuze nti enyindo yonna nayitawo okutuuka onuma mesajiraba. Omukyala gwe bogereza bamugwako ali awo yera lujja yozango yatuyanye yenna ali bishabe, oyo bwomulabanga n'omusiimira mu bwashabe be oba otuta omukyala. Naye munga yategedde penso zonna ziggwayo, buli wagenda penso n'agiyisaawo mirundi nga 10 aba okumaze tojja kumuwola talina kumanya. Bweriba bana baffe eri mu byalo eri mu byalo ava kunnimira ddugala ina atuyanyi enkwawa zonna zituyanyi n'omugwirakaawo nolaba omwana omuwala onja kumutwalo oba otutta omukazi. Naye bino ng'ategedde tomuwona akuseetinga tuli fenna. Kati ekisinga obulungi ku saidi zombi, omwana obutabeera nnyo ku paniki, omusajja anansima tansiime, naawe okulaba obutuufu bw'omukyala bweyagala okutwala, kubanga jjukira banange okuwasa si kukyala nti nkulabye kuba nange nze. Omuntu gw'otwala tumanyi ebbanga lyogenda kumala naye oba buwangazi bwo bwonna paka mu myaka 3 kuva. Kati yeetagisa nnyo okwegendereza. Teri muntu awasa mukyala nti ngenda kulana emyaka 2 ne mukyere tekikkirizibwa mbu nze mukazi kankuwaseyo contract ya myaka 2. Weetegereze. Buli ova ku bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nolowooza nti ogenda kukolera ku magezi go byosanga ebizibu. Tokkiriza nkwogereza mukyala ng'ategedde ebiveeko mugweko bugwi ali mu kusimula nnyumba ayambadde ebigwegwe ebiddugala ebiyulise awo onoomusiima basi abaku origini nebino bya duplicate bino byasibako byayiwako omufeesi tebigenda kuwa kifaananyi kituufu. Ate ngaeka tajja bisangako buli kaseera. Kati muzikuse kulya ddaako asooka azuka agende mundabirwamu abiteekeko alyoka azukuse gwe. Kati okuba gwe ku safe side tamanya, naye okubeera ku safe side aleme kweraliikirira, kubanga tebereza singa omwana omuwala abasajja bajjanga bana nga bonna tebasiima, okimanyi tayinza okusibira ku nsaasi, oba waliwo omusajja oba waliwo antambulirako kuba logo
lwaki buli ajja tansiima kangende netereza embajjajja kati okuba ku saidi zombi gwe mwami manya noli tamanya bwomala okakasa nti musiinyi baleke bamugambe nti omwami yajja luli natuula awaawo ngwaletera kyayi kye ayagala kukutwala naye agenda kujja enkya kukulaba sitedi esoose omaze gwe kumulaba n'omwetolola n'omutegeera n'omusiima kati ate yaba teyakulaba luli yakulaba naye teyakulabira mu layini ya bufumbo naye kubanga naye alina okusiima kati bamugaa nti agenda kujja kukulaba naye nga walaba dda gwe amakulu kati yalina okulaba era abazadde balina okuteekawo access omwana omuwala niwayinza okudda oba mukadirisa oba mu luggi oba mukateni neyetegereza omwami amwogereza ngaomwami tamulaba nadda mukateni mwaganya bwati wakati wa kateni bwati kubanga fe abasajja tutera okuba babibibi olit ate goza gogenda kwesiga pawuda ne makeup era obyesige wetukugobera tojja kuwaza omwana afe oli mwononefu musajja yetuninga bwatyo oyiwako mazzi petroleum jeri kyaffe ngaoliwako kikanzu nga tugenda alina naye okulaki okulaba era naye tunomuwa tayimu alabe oba mwami mutegedde andabikidde bulungi ali presentable njagenda naye so sigamba nti omwami omulabye kati tugenda kwogerezebwa kuwoowa alina okuweebwa tayimu gyalaga tagenda kukyala nti banange ngenze nsibudde eri gyalaga bulamu bwe kyo kyalina eri eyo mumwetayimu fyonna ebyo wetumala okubimala ebyo ebibiri ebirabo nga biretandika okuyitingana kubanga olusi n'omwana omuwala ayinza okuba alina kasente ke oba oliawo nakubako esuuti ebirabo naye eri emabega oba tubona okuba obirabo ebirabo bitandika nga tumaze okukkaanya nga omwami amaze okusiima omukyala olusi omukyala nga talinasalawo obanga asazeewo nga tulinda deeti wabula kano kagenda eri abaana b'obuwala omwana omuwala asooka okwogerezebwa abaami abasukka muomu mukaseera kekamu kikkirizibwa ebbanga lyebamala nga abaami tebamanyi kubanga bweoba okimanyi nti budala ayogereza kamida gwe tokkirizibwa kugenda nawe oyogereze kujjako nga totegedde omwana omuwala akkirizibwa okwogerezebwa abakyala abaami basukka muomu nga talinasalawo ani gwagenda naye niweba 10 nga bonna baleeta ebirabo nabirya kikkirizibwa naye bwamala okusalawo nti ngenda ne budala abalala bonna sibasiimye nsiimyeko awo ekikoma taddayo kulya birabo byabantu kibaite okukuula aganawo kikinyo wange ali awo oyo kinnyo lwakuula era bamaama babegattako nebagaa nti nze nazaala omwana omulungi gwe somba emmali fe tulye bonna bateekawo mumasaŋŋanzira buli aleeta ngaoleeta kiri haramu bwaba amaze okusalawo ddi wakkirizibwa nga talinasalawo nga Fatima binti Qais radiyallahu anha e Madina Usama yali Muawiya ibn Abi Sufyan yali amwogereza ne Abi Jahmi bonna batineja teri yayingidde 20 naye nga bajenero mu magye ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tebabaana baleruka Abi Jahmi mulwanyi namige Muawiya mulwanyi kati omwana omuwala onalimu okulondako buli omu alina karakita ennungi nyende nani naye nga bujjanero bana babiri bamukwano naye tebakimanyi nti boogeza omukyala ki kubanga ebyedda babanga byakyama Fatima nga agenda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti inna Muawiya wa Abi Jahmi khatabani avuuka bana babiri basajja babalwanyi banjogereza naye nemedde okukolaki buli omu ndaba njamu kwegaka ngende wa mukama wange nondereko yali mukulondaku olw'ebisanyizo bye balina Nabbi sallallahu alaihi wasallam
ekyamalako omwana nomuwala Fatima binti Qais radiyallahu anha enviri ku mutwe yaba muganda bombi, yamugamba nti kubombi sina gwe nkusemba kufumbirwa, gende wa Usama bin Zaid. Usama bin Zaid gwamugamba naye genero talwana aleruka naye tamwogereza akakwade nolunaku nolwo ate muddugavu. Omwana aga nti fakarituhu nemutamwa. Lwaki? Bano abalangi yange bawe bali ekitola ku langi eri kyekiki. Naye jjukira okwogera langi mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam obanga bidde ku poliisi anti basabusa mu kaduukulu bati bategana nti ate mugobe wuuyo oba suspect. Maaso ge tebayogerewo langi kubanga mu byajja okuziyiza kusosola langi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi mpanvu erimu ebigambo. Hadithi eno yefuga okwogereza amateeka gonna g'okwogeza gava mu hadisi ya Fatima binti Qais radiyallahu anha wa arda, erimu basahaba ab'obulabe ab'amaanyi ennyo abalwanyi mu umma eno. Muawiya ibn Abi Sufyan mwali, Abi Jahmi mwali, Usama bin Zaid mwali ne Fatima binti Qais. Niyo oluvannyuma agamba nti naye siyinza kuva ku nabbi kyannondedde sallallahu alaihi wasallam nengende omuvubuka omuddugavu nengenda musangamu emirembe gyonna ku duniya wadde teyali wa langi yange. Niye okusooka yali amutamidde olwaki? Nina omukisa gwa langi zange weziri, lwaki omutwala ku langi ezitali zange? Kyesimanyi wano obubakuwa omuddugavu n'omweru, wano waffe tugulana n'abeeru, abasajja bagulana baki? Yewe yali aganye omuddugavu yagala bano bannebeeru banne, lwaki ngenda ku muddugavu? Naye olwokuba nti nabbi yali amulondedde. Ekisooka mu hadithi eno bakulaga nti basahaba babiri bayogereza omukyala ki omu, era omukyala yali abasiimye naye nga alemeddwa okulondako era nga bamuwa ebirabo. Ekyokusatu nebakulaga nti omwana omuwala waba alina abasajja bamwogereza n'alimu okulonda kasooka ogende wa imamu we oba amiri we namugaa nti bavubuka abo wano bokumuzikiti waliwo nonono banjogereza naye ku bonnasi olaba ngende nani tikkirizibwa. Ekyokusatu bano abavubuka ababiri Muawiya ne Aba Jahami bwe bakimanya nti obadde ojjo twogeza ku mukyalo omu nga situkimanyi ate tagenda tufumbirwa, tebakireminga birabo ng'omuze oguli wano omwana omuwala bwomwogereza omuwe asimu samusanga n'omuwa taabu n'omuwa bwakugaana nogaa nti ebintu yange bikomyewo wano tekikkirizibwa kubisabayo. Wali weegula omusendasenda akukkirize tasobodde afunye abalala khalas tetusabayo birabo kudda na ebirabo ebiweebwayo ngaomwami ayogereza omukyala tetubikiraiminga kati nga tozenagulira ne hijabu eri nenanakanakani sawa bikomyewo wano okujjako nga ye yayagadde n'abizza okujjako nga yayagadde. Waliwo abamu amugaa nti laptop eno giraba nti ogira ogikozesaako ekyo aba takimuwadde. Abamu emmotoka eno giraba nti ogira otambulira mulamu ebisumuluzo aba takikoze eki niye omugaa nti ekirabo kyo kyenakuleetedde leero kyekinokwata khalas alina rayiti okugaa nti sijja kufumbirwa gwe nina omulala. Kulwaki tugende nti obufumbo ye program empanvu etaliimu kusaaga. Osanga abasajja bakulu nakunyumiza nze kugwamini nali nvuga tuleera naye nawummula, tayinza kugaa nti kugwamini nali mufumbo naye kati nabiwummula, tasobola. Nali primary teacher myaka 2 naye kati nawummula. Ebintu bingi birala tubikola netulitayalinga. Obufumbo ntaana kati olina okwegendereza eno mu kutandika eno gye butandikira wakulu nnyo bulwotetegereza ebyokubonabona mu maaso bivaawe watandika. Omukyala mwetegereze topakuka oli alabye omukyala mu wiiki emu
eyokubiri omwogereza, eyokusatu bateseesa omukolo. Talina na background gyamanyi ku mukyalo oyo, abatambula naye bamaze omuwasa asanga omukubakwano omusajja omukyalo nomumanyi nti ono yali mukyalo wange emyaka 5 nemuta tasingambanga nako. Ebirowoozo bibadde omuyinako byosigala oyina kubanga sipiidi yali nene. Lindako mpola mpola.